Geno Yoweri Kaguta Museveni gakaba gakomba empale zifuuse mu Debedo ez'aba 7 zirebedde anti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyamukoze nkoko baana agava mu Amerika eyo ebigambo byasobye visa ya Museveni kwecwi abanene mu gavumenti y'ekwecwi sanctions ezindi kwecwi Kyagulanyi amugamba gwe ngenda kukulyanga katogo ngenda kukwata mu labadaba style nsooke nkutemeete mu obusuwe bw'obadde bukugabirira obadde bukuvijjirira okuvimba vimanduka n'okutukajjalako osigale nga oli namba lujega olwo bannayuganda balyoke bakusindika eri beddiza obuyinza bw'ensi yaabwe. Geno Museveni yakuba akole n'agamba butojja kusobola kakati nno olwaleero ebiyengeyenge bimujjudde empale zirebedde anti Amerika ekaaye so tubirabe kuba tukyali ku byamongi ne bannamagye ate naye musajja wattu akaaba ntisaizinga Bobi Wine ku foreign policy. Bobi Wine tava ku nnyonyi. Bobi Wine yeesibye mu bazungu. Olwaleero tulina sayinizi ze tulabako. Olwaleero tulina ebibala bye tulabako nti lwaki Bobi Wine abadde alinnye ennyonyi. Nzulaleero nyinza n'okuyimirira n'engamba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert we tuva mu second phase dda ku nnyonyi kubanga twakimanya nti olwaleero kiki ekisibye obuli bw'enguzi wano mu ggwanga Uganda nti ze ssente eziva mu mawanga g'abazungu nti olwaleero lwaki tetufuna bya bulamu birungi nti abakulu wano abatukolera policies mu byobulamu n'ebyenjigiriza abaana abawe basomera mu masomero g'abazungu wabweru. Okiwuliza bulungi nnyo nti we balwala nti bino bipuresha bino bisukaali ebirwadde ebyo ebyabakulu babijjanjabira wabweru so si wano nti tebagenda kufaayo nti katukole mulago nga mulungi nti ajja kujjanjaba bannansi nange we naalwala bajja kunzijanjabira wali emulago tebagenda kwefiirayo omusimbi gwonna bagenda gubba nga bagufulumya eggwanga bagenda kufuna zerefe insurances nga ziri wabweru kubanga ffena tukimanyi bulungi nnyo Bungereza ne America zirina better services health wise wakategedde nnyo baganda baffe nti kakati woofuna omwana His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert n'atuula n'agamba naye Uganda wano buli kimu kyonna tukikoze naye obuzibu buliwa amanyi tugatadde nnyo wano naye ate wabweru wa Uganda tukoze kyenkana ki okulaba nti omuzungu ono avujjirira obulyake wano omuzungu ono avujjirira obutemu wano mu ggwanga ye tumukoze tutya okumusiba emikono gino lwaki tetumweŋŋanga okategedde kati lyessira Bobi Wine yataddewo olwaleero ojja kwebuuza lwaki ku mulembe gwa dokita emabegako tubadde tetufuna sanctions nti lwaki tewabadde bakungu ba gavumenti bateekebwako sanctions lwaki ate ku mulembe omwagulanyi sanctions zino zitandise okukola kakati waliwo omwe yadambuuza n'aŋŋamba yeyiba Sam Kahamba Kuteesa babadde beenyigira mu bulyake naye lwaki babadde tebayitibwanga ne mugamba kati bw'otunulira etteeka Bungereza lye yakwatiddemu Anita Among Agnes Nandutu nono omukyala ani ono omukyala Goleti Kitutu nti Bungereza eyo law yagiyeta 2020 ejeteeka n'erireeta ate nga mostly etteeka eryo yajja nga litagetinze ba Russia nti Putin yalina abakungu be nga babba omusimbi okuva mu Russia ne baguyingiza Bungereza ne baguyinvestinga kati Bungereza nemanya nti nkutte ntya ku Putin ono mukakanya nina kutandika na bano ba mafia be abayina ebyobugagga wano mu Bungereza mbinoonyereze mbifune mbifreezinge mbyeddize okiwuliza nti kyova olaba olwaleero bano ba Anita Among etteeka lino libakutte nti lwaki etteeka ppya okiwuliriza bw'ogenda mu USA Magnitsky Act ya 2016 okiwuliriza bulungi nnyo ndikakiriza gana amateeka bwe gatandika okuteekebwa mu nkola nti kati ne Bobi Wine naffe abali mu nkyukakyuka tufuna access okulaba nti bano abalyake etteeka lino libazingako ne libakwata oba okategedde bulungi nti olwaleero imagine oli mu ggwanga eggwanga nga Bungereza lisobola okubonereza abalyake
America nayo nesituka nebonereza abalyake kyokka gwe mu ggwanga ly'olimu abalyake tebabalinaako buzibu era they are comfortable balina mu office oba kategedde nti one zino sanctions gwe munnayuganda ofunamu ki abadde yeebuuza nti olwaliro bwe kibanga Anita Among ateekeddwako sanctions erero ateekeddwako sanctions okiwuliriza ba Johnson babashaija bateekeddwako sanctions abakungu ba gavumenti abasinga bateekeddwako sanctions bana abantu jjukira bulungi nnyo tebajjanjabirwa wano ekyo tuzze tukibagamba nti Jacob Oulanyah omulaba yafiira mu America abakungu ba gavumenti abasiga muzze mu balaba babadde bafiira mu mawanga g'ebweru babaddusa wano ku ssente y'omuwi w'omusolo ne babatwala mu mawanga g'ebweru babajjanjabe ekyennaku bakomezebwawo mu bokisi kati kino kikuwa ekyokuyiga nti zino ensi ezirimu better health services onfuna bulungi nnyo bwe zikwata ne ziteeka sanctions ku bakungu bano automatically balina okumanya nti banne tugenda kwejjanjaba tutya weewaawo tuyinza okuddukirako kwa Aga-Khan naye wano tusobola okufuna better services abamu bajja kuddamu ku magezi bamanye nti batutaddeko sanctions kati katutereeze ebyobulamu wano nti wenfuna obuzibu bwonna nina eddwaliro Mulago nsobola okufunamu eddagala okategedde eryo lyekkowa erisooka ekyokubiri ki-instillinga fear mu ba government officials nti olwaliro bakeera ku makya ne bakugamba Anita Among bamutaddeko sanctions tebakomye kuzimuteekako ne bbaawe bazimutaddeko nti musajja wattu Magogo fufo president olwaliro yejjusa lwaki yeebaka ku Anita Among lwaki yawujja ekiwojjolo kya Anita Among kubanga America yenkugambye nti etteeka lya America lyo lyanjawulo n'okukwata esobola okukwata n'ekusiba kati olwaliro bakugamba Anita Among bamutaddeko sanctions ne bbaawe Magogo ne Magogo naye bamutaddeko sanctions takkirizibwa yadde okulingiza ku ddinisa lya embassy ya America Magogo takkirizibwa yadde okulinnya mu ggwanga lya America mukyala wa Amos Lugoloobi naye takkirizibwa yadde okulinnya mu ggwanga lya America omwami wa Goleti Kitutu naye takkirizibwa yadde okulinnya mu ggwanga lya America kati look oyina omwami naye agenda kugamba nti oli mukungu wa gavumenti ow'omukyala nti bana ebino byesonyiwe kubanga abaana abaffe balina future tuyinza okwagala abaana abaffe batambule bagende mu America tuyinza okwagala abaana abaffe batambule bagende e Bungereza kakati wona enyigira mu bino ebintu tekigenda kutukolera that's why olwaleero olaba General Kayindo Otafiire akulaga nti eggwanga lirina kuyimirira liti these are the signs nti olwaleero bw'obadde olina nga ba autocrats abatakwatwako wano bagenda kwekuba mu mutima kyovola olwaleero Kayindo Otafiire ayimirira mu banne mu bikonge bya banne aba security bonna n'abagamba Kyagulanyi temumutreatinga nga slave Kyagulanyi alina ekibiina ekiwero registered ekikkirizibwa okwetaba mu byobufuzi bya wano weewaawo nze nali saagala byabufuzi bya bibiina ebyenjawulo naye twakkiriza era tulina okugoberera amateeka Kayindo Otafiire si musiru okufulumiza statement eyo ng'amanyi bulungi nnyo ku mukolo gwa kwandinga in oba okusweyalinga in okwasa office IGP omupya Inspector General of Police yeemulugunyizibwako ekitongole ekyemulugunyizibwako kati Kayindo Otafiire Minister wa Internal Affairs bw'ayimirira n'atunuulira IGP n'amukomekereza ebigambo ebifaananako weebityo kitegeeza it's a sign katolero Otafiire abali mu nsiko ne balwana ne bakuba emmundu ne General Museveni wayimirira n'afulumya ebigambo bityo kati gwe kajajjatta gwe bakateeka mu office agenze n'asoma wali obwakadeti ne bakuwa ennyota okiwuliza gwe mwesigwa already gwe bakinyiza nako ne baagala okuteekako sanctions mwesigwa kakati gwani okiwuliriza kati mwe bannayuganda abalabira okumpi wano abatalaba bino mwe mugenda ogamba nti ezo sanctions tezirina kye zikola gwe weebuuze lwaki be bazitaddeko batuuza ya lukugunyu kubanga bakimanyi kiki kye kitegeeza gwe kipale waabwe kisaati waabwe obuuza nti sanctions zigenda yamba ki era zigasa ki kakati gwe weebuuze lwaki be bazitaddeko bakubaganye lwaki amanyuma gababugumye
wezibanga sanctions zino tezirina mugaso era tezigattako lwaki amanyuma gaba bugumye. Anita Amongo n'atuuka ne ku extent yeewakana property gy'alina. Naye nga we nkugambye nti Bungereza oba omuzungu alina access ku buli information ne bank accounts asobola okuza accessinga transactions zonna asobola okuza accessinga. You know, kati tebakulimba nti omuzungu asobola okuvayo n'ayogera njwanjwa. It can't. Twatandika ne Bungereza ompuliriza bulungi, Dubai nevaayo. Kakati America twogera ku super powers. America wevayo ne kugamba nti nkuye sanctions zino kitegeeza n'ensi zerinamu influence endala nazo zigenda kutunula mu nsonga yo. Kategedde ndikatolwalero tunuulira Magogo tubadde n'ekizibu ky'Amagogo alemedde ku kyafufa president. Mubana Uganda mwebaze nnyo Kyagulanyi, mwebaze nnyo Bobi Wine. Magogo, do you know kitegeeza Magogo kubanga ateekeddwako sanctions? Magogo alina okutravelinga outside Uganda. Kati tugeze nti Uganda equalifying for World Cup agenda okuba mu America. The next World Cup nti Uganda equalifying. Magogo takkirizibwa kulinnya ku ttaka lya America. Kitegeeza this time wano tulina okutuula eggwanga lifune fufa president omupya. Magogo has to resign. Mumutunulira Anita Amongo nete mumanyi mupiira Anita Amongo gwakubye Magogo. Magogo musajja watu olwalero lyejjusa n'okwejjusa. N'emmotoka gye bamuwanga ekirabo kya birthday ajejjusa. Lwaki bampa emmotoka Range Rover ng'ekirabo kya birthday? Katulu Magogo naye atandikiddwa. Kubanga bano abasajja bakire nti wembaninga Anita Amongo baspouse ne sitababaninga ne sitabateekako nvumbo basobola okuaccessinga businesses zaabwe nga bayita mu baami baabwe wano ne bakyala baabwe. Okategedde efashira nkutumiddeko. Okategedde ndikati kitegeeza omwami naye alina okugabana ku bizibu by'omukyala kati Magogo kawedde mudda. Mbagambye Uganda singa qualifying negenda mu World Cup. Magogo nga fufa president talina kulinnya ku ttaka lya America. Saalongo Magogo yejjusa okugwa mu bisambi bya Anita Amongo. Yejjusa okugwa mu bisambi bya Anita Amongo. Kati waliwo ambuuliza n'angamba gundi Nandutu nga tebawogedde ku mwami we munaye Nandutu kyaka akyaza bukyaza. Nandutu talina spouse. Nandutu kyaka naye akyaza weekend. Nandutu kyaka naye ali mu bufumbo bwa weekend kubanga talina spouse. Era singa abadde ne spouse kubanga alina omwami alina omwagalwa n'omwami naye bandibadde bamuteekako envumbo. Okiwuliriza bulungi nnyo. Kati gwe tya ng'omukazi omwami ayagala omukungu wa gavumenti ali corrupt nga alabye ekituuse ku Magogo, alabye ekituuse ku mukyala wa Amos Rogolobi, alabye ekituuse ku mwami wa Goleti Kitutu. Golooza asobola okukkiriza omwami we okugenda mu buli ake. Tegeza agenda muteekako embeera ng'ogambye ge tufunawo abaana ba Anita Amongo bagenda badipotinga bave UK. That's the last game awulye ge twakafunawo. Abana ba Anita Amongo abadde basomera e UK bagenda batika ku nnyonyi. They will be deported back home. Bakomezebwawo. Bagenda counseling studies zaabwe zonna nezisubazi babaddeko bave UK bakomewo. Kati tegeza nti bino byonna oba obonyaabonya mwana, oba obonyaabonya baana ne family egenda kutuuka ekuteeke ku nninga egambe munnaaye. Okategedde nze mbawadde the good example. Mwebalabye message ya Kayindo Tafiire. Ni mwaganya okutuula wansi mwanalizinga message ya Kayindo Tafiire era weebuze nabagamba nti message ezimu weebuze lwaki ezemukadde bwe kati. The timing. Kati Kahinda Otafiire alaba abakungu abamu mu bitongole ebyokwerinda bateekeddwako envumbo. Kahinda Otafiire musajja watu yeekuliridde. Kahinda Otafiire azadde abaana ba Kahinda Otafiire basomedde Bulaaya.
alina ekitabani kye bambi ekisome amaje ne kikuguka ne mu byamateeka kike otafiire kivubuka kiri solid nnyo nkyagala nnyo boy nkyagala nnyo ekikyamu kikiyita kikyamu kati Kayindo Otafiire yeye kafu we tulaba Kayindo Otafiire ku level ye gyaliko Kayindo Otafiire n'ayimirira n'akuwa message eyo kitwale nti that's a sign egenda okiwuliriza egenda eriba n'abalala oba kategedde nti kakati bw'obadde olina abagenda oteekawo embeera n'omutwe ogw'eggume nga tebeefiirayo bagenda kwekuba mu mitima bagenda kukkakana kubanga ze kugambye nti family is a family fa abasajja ne wobakiwa gy'otya naye family first okiwuliriza kati abasajja nga Bakayindo Otafiire bazadde abaana bo bali mu ssaawa ezisembayo bagenda okiwuliriza kakati bayina okweteekerateekera nze mbagamba liza signs abagezigezi balaba gavumenti egenda balaba Museveni avaako naawe ffe abaana baffe ne famire zaffe tuzitegekedde zitya kati abagezigezi bayina okuteekateeka soft landing soft ground kati omusirusiru atakitegeera yagenda okusigala ng'akola ebyambyoni okategedde yes Ugandans welcome these sanctions owa NRM abadde akugamba nti Bobi Wine tava ku nnyonyi bino byebimu byebibala ituli wakubuuza Bobi Wine ku nnyonyi akolako ki muwe bino mutebulingire bino okategedde yes bazungu sibe bagenda otujjirako gavumenti eno ne batuteerawo embeera etujjirako gavumenti eno batya kyekibuuzo kyandibadde nti batya nti kati olwebyo bakwatirako abakungu bano emmaali zaabwe ebyobugagga byonna ne babifreezinga obuyambi ne babusalako ne babutoolako kitegeeza gwe munnayuganda akyasirikidde mu nnyumba gwe bagenda kukupinga bagenda kukuggyako omusolo bagenda kukunyigiriza okulaba nga batuusa ebigendererwa byabwe gwe abadde akola nti nkola zenkolawo zendya ne zenkolawo zendya zigenda kubula bana bazzeeyo ku masomero abaffe bakyali waka batudde tukyanoonya fees bangi era abasinga tebannazza baana ku masomero okategedde nti kakati wano bakucreatingira ad ground egenda okujja bannayuganda mu mayumba gye bali bafubutuke baveeyo babeeko nekye bakola ey'ensaasanya gy'obadde olaba mu paalamenti nti ababaka beewadde guno musimbi na musimbi beewadde busiimo buno ne bwe buti lwaki babweweera bafuna grounds ezeewa ssente nti wabwerwe ssente eyingira nejja ne kati bali batemeka emikono muzungu mugjeeko abe nga takyasindika ssente wano takyasindika buyambi okategedde so guno gwe mugaso gwa sanctions zigenda tukolera okitegedde kino nti Bobi Wine kyekimufudde ekyenjawulo bino basanga Besigye n'abakulembeze abalala tebakabuuka kana akakodyo kubanga Besigye ate ye Besigye teyali nnyo mu foreign policy Besigye yali wano ne kati Bobi Wine akulaze nti wali we nina okuba wali ekinyusi we nina okuba n'enkubira ddala okategedde kubanga wano kijja kwekola woni waka kijja kwekola kyokka Museveni olowooza lwaki abadde abayimira nti Bobi Wine papeti w'abazungu amanyi Bobi Wine kyali mu kumukola internationally olwaliro Museveni akugamba nti Bobi Wine papeti w'abazungu abazungu be baleeta Museveni era be bamuteekako wano be bamuyamba goza Sam Kahamba Kuteesa baakolanga mulimu ki Amama Mbabazi yakolanga mulimu ki okiwuliriza Sam Kuteesa we yabeerera ambassador wa United Nations oba Sam Kuteesa we yabeerera nga ali mu foreign policy Sam Kuteesa yazanyira Museveni empiki ez'amaanyi Sam Kuteesa yabbira Museveni sente nga ayita mu kiyitibwa ba investor ne money laundering
mumwebuzo omulimu gwa Sam Kahamba kuteesa gwali ki mwabagamba nti Museveni patriot biki si puppet w'abazungu is a puppet lwakati Bobi Wine amulinyiddemu guruze waki Bobi Wine bamusibyeko ekyobusiyazi twaki bamuyita puppet w'abazungu nti akuba Museveni mu bbwa kyano zizo nazisibye Museveni kiyinza obutawate kiyinza okubeera nga tekimu affectinga nekya affectinga bano ba relatives abamwetoolodde nakugamba olwaliro lwaki Museveni akyalinako oyinza okwesanga kisajja kimuzeeyi kyakowakowa dda kyandyebeereddeeyo naye abakyetoolodde abakyali obusammambiro nti muzeeyi woovaako ffe tuddawa abo bwe buzibu bwennyini kati abo wobakwata n'otandika nabo okubatematema ambuuza nti lwaki Museveni tasanctioningibwa Museveni is a high profile akyali mu office nkubuuza gwe bakulembeze bameka boolabye nga babataddeko sanctions nga bakyali mu bukulembeze nti Museveni okwawukanako ku ba dictators abalala nga ba Mugabe ba Omar Bashir nti Museveni yalina akantu ke yeesigalizaamu kati olwaleero ajja kutuma ereru Museveni aveeyo ereru amuteeke mu butaala amuwe ekifo amukuze amwongerera nka amutwale ku lieutenant general ajja amwongere n'ekifo amufuule commander land forces amufuule deputy CDF amuyingize ne parliament nti wanaamuyingiza parliament ereru agenda kufuna access eri media kati ereru olwaleero yejjusa akatambi ke yakola oba ebigambo yayogera nti teyejjusa kutta abantu beekaseese n'agamba nti nze I don't regret those were criminals abakadde n'abakyala be battanga babambudde babalese weerere kati oyo ye Museveni olwaleero akulaga nti ono yali muntu ssekinnoomu kati era bagenda omukubako sanctions zino zimuteekako era olwedde nga takyali deputy CDF nga bamudimotinga nadda okiwuliriza kati oyo ye Museveni okiwuliriza bulungi nnyo Museveni n'atuuka n'akulaga nti avunaana kale Kayihura n'akulaga nti amututte ne mu kkooti okitegedde Museveni n'akulaga nti alwanyisa obulyake n'awandiika ebibaluwa bye mulaba awandiika nti kakati Anita Amongo Abongereza entegeezezza nti oyina ennyumba eno bweti ne bweti kakati mpandiikidde IGP akonfaminga ennyumba eno ne Minister wa Foreign Affairs olwo Museveni aba azannya diplomatically aba alaga abazungu nti nze nnwanisa obulyake bano abantu bakikola ssekinnoomu naye nange sibikkiririzaamu Nichovola olayo the more no sanctions gye ziri mu kweyongera Museveni yayise mu ssekikubo nyebaleta impeachment ate sensa motion ye egenda kuyita bulungi nnyo okiwuliza nti Museveni azze yeekwekerera nti Museveni yaba n'abantu be basaddaaka ye n'asigala nga muyonjo ng'ali smart oba mukitegedde nti kati olwaleero bw'okwata ku bano Museveni baakozesa automatically ogenda kusigaza nga ye gwe mutwe gw'osigazza bwe kuti kati bw'ojja okwata obusammambiro buno ojja obusika bw'otyo bwetoolooza ogenda kukomekkereza osigazza omutwe ogwo ye General Museveni ne kati sobola kufubutuka erino ojja n'oslappinga sanctions ku Museveni no tandika na bano baakozesa jangu omuzungu mugezi nnyo nze nkubuulira jangu nga weetooloola bano baakozesa automatically olyoka osigaza omutwe guli omunene akategedde kati ereru swi Kayihura swi ekigera byabashayija kandiho mukyamuwulira mawulire eri emizannyo gyagizannyira eri munda kati addako mu limelight any time from now ye Mwesigwa Franka Mwesigwa oyo ye ali ku list oyo akulira heads of operations ni police force Mwesigwa oyo ye ali ku list ate nga abakungu bangi kaba bajjanjabireko wano ekizigo bakigule wano abaana bawe outing bagikolere wano
vacation bazikolere wano ffe baana baffe bali nnyonyi baganda baffe bannyinaffe ne bagenda e Bulaaya oba ne bagenda e Dubai wano nga munnaye bagenze kukola amabina g'Abawalabu abaana abaffe bannyinaffe nga bagenze kukola amabina g'Abawalabu nga bagenze kutantamu z'Abawalabu ninga n'emitwalo 9 gye baba wano bajagalako emitwalo 2 emitwalo 10 mwana nakomekereza nga yalinnya ennyonyi wano nagenda okukola amabina g'Abawalabu okukuta entamu z'Abawalabu omwana nakomekereza nga akolera emitwalo 8 ku 7 naye abaawe bo balinnya wano ne bagenda e Dubai mu ddungu nga bagenze kuwummulamu ku ka vacation ate omwana alinnya wano nagenda eri akute toyi akokola omuwalabu akasente ke bamutemako abaana baba minisita bana abaana baba Anita Amongo abaana baba kungu ba government boke balinnyamu ne bagenda e Dubai mu desert safaris bawujjaleko bawummulemu niyo ko kugenda Ibiza kuwummulamu balinnya ne bagenda ne bawummulamu kakati ebyo byonna twagala bikome babikolere wano wakategedde nabagambe ne revolution egenda kweteekera ekkubo nti the more ffe tulina kusigala ku mulamwa buli kimu kyonna kiri mu layini kitambula butambuzi ekisooka emyaka giri ku sayidi yaffe tulina amaanyi tulina obudde tetulina kyakufiirwa ekyo Museveni kyerabira nti Bobi Wine adiringa ne population y'abantu abatalina zaakedi abatalina gazimbe Bobi Wine ali mu kudiringa ne population y'abantu abaana be bakwatidde amapikipiki nga gali ku police stations ez'enjawulo Bobi Wine adiringa ne population y'abavubuka be baweeredde ne batuula nga tebalina mirimu Bobi Wine adiringa ne population y'abavubuka be bali okugoba ku mataka okiwuliza kati yo population ebambi nnyo ebanzibu nnyo ya kudiringa nayo kuba teyina kyakufiirwa nalongo ogamba otya nkutumiddeko mwannyinaze ebanzibu nnyo okiwuliriza kakati munnaye gwe omugagga ngolowooza oli mugagga naye ng'oli mu society ey'abaavu bukukeeredde mwekabiri olwaleero side teke muziraba side teke ziri ku street twabagamba wano nti oli mugagga ogenda okuba oddeewuwo kukikomera bakukuba akayinja ninga those are all organized crimes gwe weebuuze lwaki olwaleero aba side teke babataddewo nga tunaatera okugenda mu kulonda nabagamba these are well organized crimes ba DPC ba OC bana abaana ababba babamanyi bulungi nnyo gwe weebuuze olwaleero lwaki CCTV kamera ziraba baana bakuba round teke ne kitwala olunaku lumu poliisi ng'ekugamba babafunye gwe weebuuze lwaki abatta abantu nga babatisa mundu bo tebabafuna ngate ne CCTV kamera zibaawo naye ne batuuka n'okugamba twagenza okutuuka ku kamera nga yafa emyezi 5 emabega lwaki bakulaga butambi buno bw'abaana abakuba abantu side teka bakuba abantu peva lwaki buli obutambi obukwata bali abatta abantu ne mundu bo tebabulaga tebabubawa nna Uganda ddamu ku magezi indisiteti buli kimu ekikozesa kati mwale Proscovia yonna Lweiso yavuddeyo n'agamba nti obuzibu buva ku jimu kati nammwe abanaku awali mu bujimu baagala bayingirira nti twakizudde nti bano abatemu abakuba zi round teke bava mu jimu olubayingirira okiwuliriza bulungi nnyo naye nga bano abaana poliisi ebamanyi gwe genda ku wali ku gundi genda Katwe genda ku poliisi yodi Kampala genda ku Arua Park n'otuukirira CID n'omugamba essimu yange eyo tiwindi bagitutte n'agamba ebadde efaanana etya akututte abadde afaanana atya tuweemu eddakiika nga 10 alo gundi leeta essimu eyo gikomyewo essimu watutte ya muntu mukyamu nnyo gikomyewo within seconds within minutes essimu ng'ekomyewo kati kyekiri kye tubagamba banaye eggwanga litabanguse tewali ali safe
niwoba olina ssente niwoba olina ki, you're not safe. Nabawoningako ku gangizi ezo. Nembagamba ggwanga kiri muleka gangizi ne zitambula. Abamu bambala ebyambalo by'amagye ne batambula bulungi nnyo. Abamu batambula n'emmotoka teziriiko namba puleti. Niyo lwali nkubuuze kati nze nnuwa mutwe nnyinza okwata emmotoka yange ne njiggyako namba puleti neeyita mu kibuga awo. Kale sigirina Katonda waba mpadde chance nenfuna emmotoka ne njiggyako namba. Kale Eddi Mutwe akwate emmotoka yagiggyeko namba puleti atambule mu kibuga ayinza ogitambulayo. Ne bwe weebuuze lwaki ate bano abavubuka emmotoka baziggyako enzigi, emmotoka tezibaako namba puleti. Okiwuliza bambala byambalo by'amagye tebakwatwako, balina group batambula mu group. Guuza lwaki tebakwatwako. Ate ne bakugamba ne basindika bal'omushana ne bajja ku TV ne bagamba nti Kyagulanyi yalina group yalina ganga, nti ffe ganga, ffe abatambula ne Kyagulanyi ffe ganga. Aba baana bambala ovulo ye ganga. Nabagamba nti this time around 2026 kigenda kuba kyanjawulo. Mukyasinika ebinnyo, mukyasanyukira gangizi ezo. Nje kondi alina eggaali mpanvu, gundi alina zigenda kubattira abaana bammwe, baana bammwe bagenda bajjamu amannyo. Mumuyina abaana batava mu biduula mu mabaala ekiro. Bagenda kubawanguliramu abaana bammwe amannyo. Mumugira mutijjukana n'eggaali ezo muziwaane munaye gundi alina eggaali ye munnaye ennene nnyo. Eyo eggaali munnaye weyita mmwe atannakirozaako yatannakitegeera. Naye nze mbabuulira ffenna tugenda kukirozaako wano. Ekya sanctions bannayuganda, welcome these sanctions. Zino sanctions zitugattako nnyo. Tiwaba kusiriwaza nakugamba nti sanctions tezirina makulu. Sanctions zitugattako mwana wa mama. Mwana wa mama zitugattako. Ekibuuzo kyandibadde nti ggwanga kirino lye tulimu Amerika ne Bungereza weziba zo zisobola okuteeka envumbo ku balyake. Olwo Museveni okola ki mu ggwanga muno? Olwo Museveni gwabalyako olwanyisa baliwa? Ekyo kye kyandibadde ekibuuzo. Naye mwebaza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Akitegeera. Nze munayo Mukaaku mbadde saagala mwogerako kubanga Luttamaguzi yamumaze. Mukaaku naawe yaleeta ani? Mukaaku bamalaaya mu by'obufuzi. Kati ezisigenda bawa budde tetubawa na budde tubaleke. Luttamaguzi yabamaze. Oli yali wa DP munnaabwe. Yes, tugende ku birala baganda baffe. Enkya tugenda Masaka. Nina be nninza okulaba baatu Uganda wetuli General Museveni ali ku ndebo kale bwerebwe akabulira obukulembeze kubanga amawanga gannaggwadda gasse bintu babanga gatandise okuteekako abakulu bo ababeera banne mu gavumenti bo badde wewaanisa badde oyitamu okukola buli kimu nga batandise okubatematema obuswa nga bateekako natteeza enjawulo General Museveni nekuba kugwa kiku. Jjukira ensimbi ze tazisiga nga ye nga yeeyitamu akozesa abantu balala n'ayita mu mannya gaabwe. Oli n'agula ekintu ng'ogamba kiki ekisonga kya General Museveni yamanyi kyali mu kikosa. N'olwekyo tuzuukuke tutaase eggwanga lyaffe naye ebigambo si byangu. Mbaagala nnyo mwenna abaliko banange mwebale kubaako lundi luganda mugera kitaffe gwe nsaba bankuumire mweraba.